Oliko BBS Terefayina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkwanirizaako ssebo n'ennyabo. Weebale gyonna gye weekolera. Mukama yeebazibwe gwe gwayazisa obulamu ate n'afunye ebirungi era abikuumire. Abayita mu kusoomoozebwa, kulwaza, kufiirwa, Mukama abagumye ate abibayise bulungi. Musajja wa Kabaka abirimu y'ematovu. Munnakalungu munnabuddu nzikalidde mu pulogulaamu eno emmere eddagala. Ali ku BBS Terefayina emmere eddagala bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products bye bagisaamu essente okulaba nga batuusa obujjanjabi gye muli nga beesigama ku butonde omuli amakoola, emirandira, ebibala, enduli na byonna. Biva Organic eddwaliro lino lisangibwa Mmengo wano ku Hamukasa Road okutuukawo amangu bw'ova ku nkulungo ya Kabaka ntawetwa ku Royal Mile yambuka ng'otunudde ku Bulange oba wakayise kooti ku mukono ogwa kkono ekkubo eryo erigwa mu masaŋŋanzira gali akakutwala ku University ya Kabaka oba katale k'Emmengo eddwaliro jjaddisanga ate okwanguyira yimirire wano ku geeti y'amasengere wano ku BBS Terefayina wennyini amaaso go gatunuza obusukka kkubo we booleza emmotoka ekizimbe ekya Biva Organic era ojja kiraba kiri mu langi ezo ez'obutonde bw'ensi ojja kubanga otuuse. Naye mu byonna nyina essanyu obbategeeza nti Dr. Richard Ssenjobe ku lwa Biva Organic yeetakoowa kujja tusomesa na tujjanjaba nga yeeyambisa obutonde era yakkalidde dda kamusabe ababuuzeeko tulabe kikyateekedde olunaku olwaleero ku lw'obulamu bwaffe obulungi. Dr. Nseekulaba n'okukuwulira ejja kuwulira. Nange banaffe abagoberera BBS Terefayina nyongera okubalamusaako mwebale emirimu gye mukola ate mwebale kulaba programu eno emmere ddagala. Omusawo takoowa ate era omusomesa takoowa kyobula ffe tubeerawo okubasomesa ate era okuyiga tekukola ki tekukoma oba tekuggwayo. Abantu ekibatta kubulwa kumanya. Bantu bangi balwala endwadde ezitali zimu olw'okuba tebamanyi ate nga nzija nkibagamba luno obutamanya tebukugisaako bulwadde. Endwadde zikuluma olw'okuba tomanyi naye bw'otandika okugoberera emisomo nga gino gikufuula mumanyi ojja kwekanga ebirwadde ebibadde bikulumba tebikyakulumba. Bantu bangi abajja bawa obujulizi nga bazze ku Biva Organic wano nga ddala okuyita mu misomo gya Biva Organic and Natural Products gyabafuula abamanyi mu bulamu bwabwe ne baba nga tebakyasumbuyizibwa ndwadde. Abakulu abato gwe gwogamba nti osanga sikyayeetaaga kubeera mu mbeera bweti ate omulabala alaba nga kikyayeetaagisa. Waliwo ssebo omwami yajjawo n'agamba ssebo nze wanziza engulu naye bwe natuuka mu myaka 7 nali ndowooza amaka gaakoma. Okiraba abantu babeereyo nga tebamanyi agamba tukulanye ne batandika lufuula luyimba owaataano n'akiyimba owaana n'akiyimba n'atamanya nti bw'aleka embeera nga tekyatambula nga bw'ebadde etambula kale sipiidi esooka okukenderamu nesigala ng'otambula. Yagamba nze netandika okwekuba mu ttooki ebintu byogera ng'oyogerako waliwo twayogera ku fenogreek ne twogera ne ku ntaseesa nakaba netandika okunywa entaseesa era alina ekizibu ky'okufuyisiza okumu. Abantu abaami balina ekizibu ekyo prostate ng'egenze egaziwa. N'agamba nze nali nfuyisa emirundi 8 ku 10 ekiro nga seebaka. Okufuyisa kusobola okulemesa okwebaka. N'agamba naye kimanyi nti kati nsobola okwebaka ekiro kiramba n'enzukka omulundi gumu. N'agamba naye nga nabijja ku TV ku BBS Terefayina osomesa emisomo nga bwe gityo. N'agamba nze amaka gange gaali gasaanyeewo ne intasesa yanziza obujja bwe najja ate n'engula ne kazuukuka. Wake up call. Kati asambira nyuma nga janzi. Abantu bagenda ne begayalira n'atandika okugenda ng'asereba mpola munne n'atandika omubuuza wabaaki ne batandika okwetunuulira obusungu ne butandika okujja abamu n'amaka galemye okuyimirirawo naye ng'atasobola okujja n'akozesa wake up call paka egyebera ya bucupa 6 n'abagenzi bakula mu myaka n'ogenda ng'oddirira oddawo n'obeera bulungi nnyo. Zuukuka wake up call. Wow. Olwaleero Dr. tekedde ki? Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku black strap molars naye nga tunatuuka awo
njala okutegeeza bannamasaka bannamasaka tuli ku Steview complex gwatulaba ng'oli Masaka ku luguudo oluyitibwa Edward Avenue opposite Centenary Bank bagobera nnyo BBS Terefayina ate twabateekerawo omusomo n'obujjanjabi buli Mande nze kennyini mbeera nammwe Masaka bwe sisobodde omusawo omu okuva mu BV Organic najja n'abasomesa ate n'abajjanjaba buli Mande ne ku Mande eno nja kubeera nammwe ku kitebe kyaffe Masaka ku Steview complex banaffe ab'e Kalungu ab'e Sembabule ab'e Bukomansimbi Lwengo Kyotera Lakayi Kalisizo yonna bwe mutuuka e Masaka bonna abebukakkata awo wonna ne mu bizinga yonna ebyekalangala Masaka tuli ku Steview complex ku Edward Avenue opposite Centenary Bank wano mu Kampala tuli Mengo opposite Masengere era bw'obeera ku Masengere kizimbe kya bivu oba okiraba tubeerawo Monday paka Sunday banaluwero tuli Kasana okuliraana Airtel ate Kasana buli Tuesday mu lukozesa ennyo buli Lwakubiri tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi Lugazi Mukono Buyikwe tuli Lugazi okuliraana Shero ku kizimbe ekiriko Abusa Bank ab'e Lugazi buli Wednesday tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ku branch yaffe ey'e Lugazi bw'oyagala tukubira ku simu enamba z'essimu zirabe ku screen awo osobola tukubira ku namba ezo osobola tuweereza obubaka obwa WhatsApp oba okujja ku bitebe byaffe nga bwe mbalagiridde n'osobola okutwebuuzaako ne tusalira wamu amagezi embeera gy'olimu evuddewo etya muleke kukumira wala basawo omusawo alina kubeera mukwano gwo tolina kugamba nti ebyo tebinkwatako era waliwo n'omwami yagamba nze nno nakuteranga nnyo okukulabanga buli wentega TV nkulaba naye ngamba kati eno baasomesa biki era bw'obeera n'oyogera akantu ne kankwatako yali alina ka hemorrhoids nga tawuliranga akoogerako obunyama obwo obukwata awafulumirwa naye n'oyogera kantu ako n'onnyonnyola embeera zennyini nga ze ndimu ne ntandika okugoberera ate eky'omukisa omulungi n'ennyambibwa ate n'atandika okufuuka ki omugoberezi wa program za BV Organic naawe oyinza okuba nga tonafuna mulama gwe twogerako naye ate yamba omulala Dokita nga tonnasomesa ku kino akalowoozo eri abakuba essimu nga yalowooza n'omujjanjabira ku ssimu yes ekyo kikulu nnyo banaffe mutukubira essimu era enamba ezo tuzibawa mutukubire mutwebuuzeeko naye oluusi abamu oyinza okukuba ng'oyagala information yonna ogifunye ku ssimu waliwo ebimu oluusi bye sibannyonnyolera ku ssimu omuntu ayinza okukubira n'agamba Dr. Ssenjobe nina sukaali treatment ya sukaali ya sente meka ekibuuzo ekyo kiba tekisobola kikuddamu nga bw'okibuuziza neetaaga okumanya sukaali wo apima atya oyina type ki ya sukaali oyina type 1 diabetes mellitus oyina type 2 omaze naye ebbanga ki akuleetedde signs and symptoms kyobubonero ki bw'ofuna obiraba kakati ebyo byonna tubimanye obadde endyayo ebadde eri etya bwe tujjanjaba tulina okugenda deep tutegere ki omubiri gwe kyegulakinga ki kyegwetaaga osobola okuyambibwa ne bwe nkubuulira obuulizi nti sente bwe ziti oluusi kiyinza obutamala ate oluusi n'ojja n'ogamba kale singa byonna wabimbulidde situka ojje oba bw'oba tosobodde kujja ebibuuzo ebyetaagisa okumanya mbadde nsaba obinnyonnyole bulungi nsobola okukubuulira ekituufu ekyo ali abamu batagamba naye ate siina budde obulamu bwo tewali kibusinga w'obulamu bwo obudde kuba gwe yingini oli ku BBS Terefayina ya Bwakabaka bwa Buganda musajja wa Kabaka wendi programu emmere ddagala Dr. Richard Ssenjobe atutwala mu musomo Dr. watugambye ecupa eno eya kyenvuyenvu eyitibwa erimu omubisi oguyitibwa black strap molasses nga bw'olaba oba black strap molasses nga bw'olaba ku screen yawo ekigambo black strap molasses omubisi ogwo gwa black kino kirungo kya bujjanjabi era abantu bangi balina endwadde ezibaluma abamu si balwadde eno supplement buli omu gye yeetaaga ate ng'eva mu bintu ebyaffe ebya bulijjo ebikajjo badde kibalina ekikajjo nakyo kisobola okuvaamu eddagala
sukali gulu tukamulo ono si sukali gulu ono sukali gulu naye si kaloddo akaloddo ke kabeera akakwafu akali awamu nti bwe tuba tukola black strap molas ono oba gwe tuyita sukali gulu tudya tukamula omubisi gw'ebikajjo bw'okamula omubisi gw'ebikajjo oguteeka awantu awayonjo n'ogusengejja n'oguboilinga ne gutuuka ku boiling point. Sugar ziboilinga ku zirina okutuuka ku degrees nga 15 okusobola okuboilinga obulungi ne guboilinga okumala nga guli ku degrees 15 okumalira ddala essaawa nga 3. Bwe guboilinga bwe gutyo gujja tandika okucreatinga dark syrup. Bwe gunamala okuboilinga okumala ebbanga bwe lityo nga gugenda guboilinga amazzi gajja tandika okugenda nga gevaporatinga gakoze nanu gugenda gukola eki ennaanu eyo ennaanu eyo bwejja tugattamu kye tuyita apple cider vinegar science mungi ali nakyo atavuddemu acetic acid abaana basinga buli gwe balaba vinegar bagamba ali nakyo oyo alina okuva mu apple asobole okuyamba okukola nga sulfur dioxide. Sulfur dioxide yayamba okutula akaloddo kali okafuula sukaali naye ate kati ffe tujja kukozesa apple cider vinegar okusobola okuconcentratingako syrup eri gye twagala eriddaaka n'okuggyako amazzi agateetaagisa tugayiwe tugaseparating tuke tufune black strap molasses. Era kyova olaba abantu abasinga batera okufuna sweet molasses zino ze bawente ne balowooza ye black strap molasses walowooza yeko molasses gwe bawente era mulagamba dokita nafuna akadomero kankalamba niwe namunywa yanzimbye olubuto lungulumba mpulira setegeera n'omugamba nedda oli anywebwe ente noono ne gwe bakolamu walagi mulala ono tumuprocessinga ng'ali medicino tali sulfad oba ali sulfur free ali unsulfad tumuteekamu apple cider vinegar n'omubisi gwe tuboilinze ne gufuuka dark ne gusobola okweseparatingako dark syrup. Weewaawo kyokola kyekisinga okuba ekirungi weekwate biva obeere mulamu osobole okukolerera abantu bo ekitundu kyo n'eggwanga lyo obe mulamu okaddiwe bulungi ng'okozesa biva products. Dokita tugende mu maaso. Yes, okaddiwa obulungi kyogedde abantu abasinga tebakimanyi nti omuntu osobola okaddiwa obulungi n'okaddiwa nga tolina bikusumbuwa gracefully nga oli awo weeyagala tokekejjana togamba wano wannuma ng'olusulukadde naye nga lunyirira tomira ntumo ya ddagala. Abantu abo babeerayo bangi naawe osobola okubeera ngaabo era osobola okusala n'amadagala amangi g'omira kasi okyusa endyayo n'okyusa enneeyisa obulamu busobola okukyuka. Olwatwogera ku black strap molas ono alimu ebirungo bya iron. Omanyi nti abantu bangi balakinga iron abantu bangi tebalina musaayi abantu bangi ekirungo kya iron ekiri mu black strap molas oba folate alimu zinc alimu selenium alimu ebirungo bya natural riboflavin ono black strap molas alimu ne lactic acid. Oli gwe twagambira okuba tugattamu apple cider vinegar mu black strap molas ono ayamba nnyo ku joints. Abantu abasinga balina joint inflammations ennyingo okulumizibwa kw'ennyingo okulumwa ennyingo amagumba okukuluma ng'abamu bwe boogera. Ennyingo zaffe zino zikolebwa mu nkola ey'enjawulo zibeerako nekyo tuyita cartridge olubebeno olukuuma eggumba lino obuteekuuba na ggumba linnaalyo ekikompe ekyo ekyambalako mubeerako amazzi ago ag'ennaanu agatuula mu kakopo agatambuza ebiyungiro abaswahili babiyita viungo ebyo ebiyungiro ebyo
kakati ennyingo ez'obuteekuba zeetaaga synovial fluids ezo bw'onywa black strap molas ono ajja kuyamba ennyingo zo okubanga ziri flexible nga tezeekuuba era nga bw'omulaba alistike alimu ekirungo kya zinc alimu ekirungo kya selenium olugamugamu olwo bw'onaanywa omubisi ogwo ng'ogutabula mu mmereyo mu caayi wo gw'onywa ate engeri gyali nti abeera anesulfad ate ne sugar content ze ziri wansi nnyo buli jiiko 2 eza black strap molas zirimu calories 3 kigeza calorie level ziri waggulu ziri wansi nnyo tajja kuleetera bisavusavu tajja kuleetera kulinyisa sukaali bw'oba mulwadde wa sukaali tajja kuleetera kwonoona nerves olaba kati bw'okozesa black strap molas ono ajja kukuyamba eyamba okwongera ku musaayi abantu abasinga tebalina musaayi gumala bw'oba taba na musaayi gumala kijja kuleetera omubiri gwo okutandika okuba omunafu kijja kuleetera body tissues okutandika okwonooneka kuba blood cells zijja ba tezisobola kutuuka mu extremities kijja kuleetera obwongo bwo okuba tebukyasobola kufuna oxygen amala kuba atambuzibwa muki musaayi ekijja okuleetera okuba nti omubiri gwo gugenda gukaddiwa mpola kyova olaba alinakyo anti-aging eno anti-aging therapy gwatayagala kukaddiira ku speedi gwagenza akaddiwa ng'olaba olumizi bw'ennyingo olaba ebirwadde buli kimu kikulumba otandisa okwerabira ofuna dementia alzheimer olina memory loss tandika okukozesa black strap molas mulungi nnyo akola ku mugongo abantu abamu bafuna discs zino okuseeseetuka waliwo kye tuyita herniated discs oba prolapsed disc zisobola okuseeseetuka ne ziba nga zibadde zitudde mu layini yaazo buli emu kugina waayo nosanga emu eyiseeko kati kireetera okuba nti ennyingo zino zituulira naavu gye tuyita sciatica notandika okuba nga olumizibwa omugongo olumizibwa ennyama y'ebisambi eno ofuna stiffness muscle stiffness otandika n'okufuna kye tuyita paralysis okuyitamu amasannyalaze naye nga kiva ku naavu eyo okugikosa oba okukosa amagumba g'omugongo ne gaseeseetuka naye nga tulina ebintu byetusobola okulya byetusobola okunywa ebirinakyo nga black strap molas ate nga siwa bbeeyi abantu bagenda bagula supplement za $224 naye ng'ate ekirungo kitono nnyo kino kisobola okugatta bintu byonna byobadde ogula ku bbeeyi ennyingi kiri mu butonde tekiri mu preservative name tekiri mu additive ey'obulabe eri corrosive oba eri toxic wabula byonna ebintu biri nakyo ayamba nnyo ku bantu abafunye ekizibu ky'okuba nti ekibumba kyabwe kitandisa okufuna amasavu liver fats ennaku no amasavu ku kibumba geeyongedde abantu babakebera ku buli bantu 10 be bakebera osanga abantu bananga balina liver fats nyingi balina kye tuyita fatty liver ekireeta amasavu ku kibumba ekisookera ddala poor digestion kasoba ng'olina indigestion naddala aba ingestinga buli kasiro alya buli kimu nga yo tegusosola buli nyama yonna agirya buli kyakunywa kinywa buli kyakulya kirya osanga ng'omubiri gwe gutandika okutereka amasavu mangi nnyo ekibumba kyaffe kino kiri responsible okumetabolizinga oba okumenyaamenya ebirungo ebiyingira eri omubiri gwaffe nekituuka nekiremererwa ebimu nebikiyitirirako nakyo nekitandika okulwala kijja funa amasavu ofune fatty liver kozesa black strap molas ayamba cleansinga liver atakozesa lemon nywerawo obanza okugenda emanju olubuto lutadde
kati bwe oyagala okcleansinga olubuto lwo naddala black strap molas ono bwe oyagala okcleansinga olubuto mukozesa ennyo ne lemon dira ejiiko 4 eza black strap molas teeka mu half a glass of warm water kamulyamu half a lemon oba quarter tabula nywa bwaba mwana muto muweka ejiiko emu ku jiiko 2 kikole once a day okumala ebbanga nga lya week number ojja kulaba nga otandise okufuluma obulungi bano abamina ennyo eddagala ne bafuna obutwa okweyongera mu mubiri ekibumba kyabwe ne kigetinga congested omino getinga clogged n'ebisabusabu n'obutwa obuva ku ddagala black strap molas ono mulungi nnyo okukendeeza obutwa obuva ku kumira ennyo eddagala ayamba okuboostinga immunity ne stamina omanyi kye bayita stamina omubiri okubeera nga guli energetic muntu wabeerawo n'azuukuka nga buli wamu wamuluma alina nakanyama omusanga mu ofiisi ali awo abongoota agenze kulima akwata enkumbi omuyini naguti n'ogamba naye kati ono kiki oli bwe kadde abeera mulwadde afuna body fatigue ng'ali awo gwebayita engajaba eneyamba okubusinga body stamina omubiri ne gubeera energetic ne guba nga gulina amaanyi kuba erimu ebintu ebibusinga immune system amagumba muscles ligaments obulamu bwo ne bweyagala black strap molas ono ayamba nnyo ku bakyala abatawanyizibwa fibroids era ffe kusiira peza tuteeka ku bakyala balina uterine fibroids naddala balina subserosal ne submucosal uterine fibroids ebizimba munabaana oba ze tuyita myomas tubalikomeningira nnyo kubanga ku treatment gye bafuna bafunyako black strap molas ayamba nnyo okushrinkinga uterine fibroids abakyala ebizimba bibasumbuwa abamu ne balemesa okuzaala abamu ne bibaleetera okubanga bafuna pains mu lubuto abamu ne balabisanga balina olubuto olw'emyezi 6 ng'olubuto luna lumuzimbye n'abeera n'ekizimba ekimukunadde muli ng'awulya bw'akinyigako kikaluba black strap molas mulungi nnyo mu kushrinkinga uterine fibroids gwe abadde tamanyi nti osobola mukozesa n'akuyamba dokita tunafundikira products zino ate ayamba nnyo n'okubustinga appetite omuntu bw'oba toyagala kulya nga era ffe abantu abatayagala kulya abalina low appetite mu baana bato n'abantu abakulu tukuwa black strap molas ono ne tukuteerako ne gift body booster lwakati ate gift body booster ono ayambako nnyo n'okwongera ku mubiri niwo abantu naturally nga mutono agaba naye nange mbadde nfuneyo ku kantu akanyongerako ku mubiri nvumbemu neme kuvumaganya mutunzi omanyi sebo oyinza okutuuka nga omutunzi ovumaganya muvumaganya naye bw'okozesa gift body booster ne black strap molas wano ofuna appetite wano oyongerako ku mubiri ate eno mmere ne ku baana abato abavudde ku mabeere n'abatandise okulya omwana abatalwala omwana abeera mwana mugimu nawe nga alabika bulungi n'okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu kati ate era biyamba nnyo ne ku bantu abaludde ku ddagala naddala bali ku ARVs bakozesa black strap molas ne gift body booster kimuyamba okuba nga alabika bulungi black strap molas ono ayamba okulongoosa olususu era ono akozesebwa nga facial cleanser osobola n'omwesiiga mu face n'omulekamu okumala eddakiika 10 n'omala face eyo n'oginaaba n'okikola buli mwezi omulundi ogwo bajja gamba oyo kabiri kaaliini bakulaba nga obeera oshanana abantu babeereyo nsusu nga zonna zaafa embalabe ayamba nnyo alimu lactic acid ekirungo ekya lactic ekiri mu black strap molas kirina exfoliating benefits okuzigula olususu ne lubeera nga lugonda terulina bikuyiro ate terulina lashes bw'omukozesa mukumunywa n'okumuleka mu face okumala eddakiika nga 10 akadde keekaako dokita katandise otugoba akawudde nayo banaffe abatugoberera ku BBS Terefayina olwakadde tetujja kusukka wano naye gwe bwobanga olina kyora otanyonyose ku black strap molas oba oyagala kujja kwefunira ku cupa ya black strap molas oba ya sukaali gulu funa akadde otukyaliyeko ku Biva Organic era tuli wano Mengo opposite Masengere ku kizimbe kya Biva Organic oluguudo luyitibwa Ham Mukasa era gwava ku lawundi ya Kabaka awali engalabi
yambuka ngadda ku CBS wetera batunda omwenge omuganda ojjaba otuuse ku Biva Organic and Natural Products. Abe Kayunga tuliranye Katikomu Hotel e Kayunga ate wabeera waggule buli lunaku. Mu Eastern tuli Mbale okulirana roundabout ya Sleeping Baby nga ku BCU ate buli lwakuna tubeerawo n'omusomo ku branch yaffe ey'Embale n'obujjanjabi okulamu roundabout ya Sleeping Baby wotusanga. Iganga tuli mabega wa police n'Ejjinja tuli ku Busoga Mall gwe asangibwa mu bitundu by'Ejjinja. Kanzirimba na Masaka buli Monday esooka mu mwezi bw'oba oli Masaka tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Era tujja kubongera omusomo guno ku Monday Masaka ate n'obujjanjabi bujja kubaawo ne products za Biva zonna ku Steview Complex opposite Centenary Bank. Balaffe mbagaliza akadde akalungi. Nze Dr. Senjobe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awo sijja kusukkako akadde keekaako ky'olina okukola kuba nnamba za ssimu ezo nkujjukiza fuba obeere omulamu ojja kusobola okwekolerera okukolerera abantu bo ekitundu kyo ensi yo weekwate Biva Organic and Natural Health Products obe mulamu okaddiwe bulungi. Nze musajja wa Kabaka biri mu ye matofu Ssaabasajja Kabaka awangaale.